شاء لليسرى فرغب في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وبولي دانغو بسلام بوكوما دامو السلام يانغي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. omanyi omuntu asobola okubaawo nga mulabanga omusiraamu naye nga yabuvaamu dda. kati ebadde yabbaka kambadde nsaba tugiddemu nga tusiimye ng'omanyi oli musiraamu n'oba toli musiraamu kuba salaamu mirembe. salaamu eno ebakubuulira obulungi obugirimu ogiddamu nga tebakkase. salaamu kitegeeza mirembe oba musiraamu oba si musiraamu. era kino nkibagamba okuva olwaleero ne bw'oba toli musiraamu ekiramuso ekyalibadde ekirungi kutandika namutu ng'omugamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. emirembe gya Katonda n'emikisa gye emirembe n'emikisa bibeere gy'oli. ani atayagala mirembe? ani atayagala mikisa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jalla jalaluhu mwebaza olw'okutuwa obulamu n'atuusa mu kaseera kano okujja okungubagirako muganda waffe ono Adam Mulwana. Nze mu kiseera kya Ramadani mbeera ku TV etibwa KBS TV hajati ono mutera okumulaba era nga tubeeranko obudde nga bukya naye twajjanga kwekyandeemu ewaja Haruna mu biro ono bwe twajjanga twasangawo omusajja oyo twalinga mu puroguramu z'okugula Quran naye ng'akwata akatono kaalina nagaseka mukatwale ku TV mugule Quran bantu bagende basome. Nsaba Allah saddaaka eziyakola nga Allah azimulage mu jjana gy'alaga. Nsaba Allah ow'ekitiibwa omusajja oyo Allah ebirungi biri mu Isiraamu Allah abimulage mu kabuli gy'agenda. Eno message egenda buli eri eyita sereebu. Eno message egenda buli eri eyeyita omuyimbi. Eno message egenda buli eri eyeyita ow'enjawulo ku balala. Eddiini yo byonna osobola okubikola naye kyosobola okukola ekigenda okuyamba enkya kulongoosa nkolaganayo ne Katonda. Bano abantu bakuba emizira abakola ono tugenda mulekayo erweero enkya bugenda okuziba nga wallahi teryali kabuli yadde nnyina yadde kitaawe. Buli omu amanye nti akaseera kagenda kutuuka ensoo giveemu obeereko owolaga. Hajja Haruna mu biro ono nze nyina ebintu bye mulabyemu. Abayimbi abasiraamu abeesinga bemmanye ennyo mu bantu bemmanye abalina omutima omulungi nga si bigambo bugambo nga muvudde ku bino ebyokwogera omusajja yajja Haruna mu biro. Saba Allah amwemu obulungi. Abantu twagala nnyo twogerako naye waliwo abantu abakola ebintu behind the scenes. Waliwo abantu abakola ebintu nga tosobola tegeera kyakoze. Mulimu besobola okujulira ajja Haruna mu biro oyo nsobola okwambala ejjumba yange nengenda waali nga sitidde. Nsobola okwambala ekanzu yange nga ngambye seeka jangu nenzija nga ntebenkedde nga sirina kyensuubira kirala. Oyo waliwo ono musajja wange abadde wanorodeni waayi oyo nze wakiseeka ewuwe wakate nze yamuwa n'omuwoowa ne mukyala we Kingisaha n'abalala bangi. Naye njagadde kyenjagadde obategeeza nti byonna osobola okubikola efujjo lyonna osobola odikola naye sooka olongoose enkolaganayo wakati wo ne Allah kubanga bano abantu bo babeerawo kiseera ate wallahi abantu bano bawaana naye ate bavuma. Kaseera katono nga batandika okwogerako ebigambo. Njagala okwebaza mwannyinaze Sitabuwa Natooro saba oyimuka otole ku salaamu. Omukyalo oyo nsaba oyimuka otole ku salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Wallahi simulabanga kakatambala nga kamuvudde ku mutwe oyo. Amakulu wonna waabeera obusiraamu bwe bukola ki? Bubeerawo. Ngambye eno message y'abasiraamu buli ali wano ng'oli musiraamu saba Allah akunyereze ku busiraamu bwo. Waliwo abatumalamu amaanyi n'olaba omuntu nga muwalimu oba oliawo naye alina kyamanyi mu ddiini nga sinaseeka n'avuma omuntu olw'ensobi z'aba akoze n'ayagala n'omujja mu busiraamu ng'alinga Katonda. Buli muntu alina enkolagana ye ne Katonda. Nze nalina omusajja gwe nali naye yali wa booda yalina munyi wanjaga ng'ali amayirungi alina empombo zaalinga 7 ku ppiki yali aleeta ku TV ng'obudde buweddeyo yanzija matu geeyo n'angamba gumu kitundu misana
anvuga ku piki tujja tutuke bwayisa waliwo ekimotoka kyali kifiiriddewo ne tujja tuyiteeka leero tutuuka ku round about nangamba seeka katwanga yedolizeda kubala nenvaako ku piki nenyimirira ebbali nangamba mpaayo mayiro emu erefu teri kutula emugo gwambale nembuuza mayiro kyeki nangamba mutwalo nenkwata omutwalo nengumuwa nangamba naze kubala kunoonya tisakyoka katwanga yedoliga nayogera ebintu nga sibitegeera neetaga okuvunula naye bwe namala okumuwa sente netwawukana nengenda ku tv nenkola nzije bwayisa okusaala solat al asiri omusajja namusanga mu muzikiti ng'asoma kurani grades ze samutambala nemuleka netusaala eswala neggwa naddayo mu kurani n'asoma nemba ndi wabweru ngenda okulaba atuuse nangamba seeka nze mule nkusanga ogwokubiri naye nga alhamdulillah nangamba njagala ombuulira obulungi oli mu swala y'ekiro ntandika ogisaala njagala gitandika nasooka nenjoza obwongo bwange neŋŋamba ekifaananyi kyendaba sikyali abantu musobola okubalaba enfaanana yaabwe kungulu nga ekolagana yaabwe ne katonda ndala tojajinga muntu lwekifaananyi kyomulabamu muyina omuze gwokulaba omuntu n'omulaba enfaanana gyafaanana gwe n'omulaba nga bw'omulaba bannange tulongoose enkolagana yaffe ne katonda akasembayo mu bigambo byange oluusi tuva mu kyalo ntujja e Kampala wano naddala mwe Allah basituddeko bawadde abantu ne babegomba mufolo wingi bw'abantu olina ekintu kyosobola okukola abantu ne bakirabirako era oli n'akikola lwakuba wakikoze ate erina ekintu kyogenda okukola kitamye omuntu ekyo kyokoze olwo omuntu agati n'omusiraamu akola bino nkusaba wedde oli sereebu wedde wafuleyo time ogendeko muzikiti otandika okusaala niyo omwaka gugwako gutya gonna ng'oli musajja musiraamu nga tebakwekangako ku muzikiti yadde ogw'okukyalo omwaka gugwako gutya nga neewammwe ewaka nnyoko emmere gyalya aginoonya bunoonya ku kyalo naye ng'oli sereebu e Kampala sente ozirina olina bwoziwa ozambalamu ngoye nakulaga bano nti oli wa mutawana muddeyo ku byalo ewammwe bannyammwe gye babazaala bakitammwe maama omukubira kasimu nomugani maama mpeereza emitwalo gino ebiri agirabe nga janjawulo wallahi nze ndi muwalimu abazadde bammwe abamu batukubira n'amasimu nagaseeka gyali e Kampala eyo sereebu wammwe naye noonya n'ekyensibulukirako sikola ki sikiraba bannange obwa sereebu bwogenda babukusaze nga n'ennyoko ewammwe tayagala kukulabako omutwalo ogwo gw'omuwadde gukola kyanjawulo okusinga emitwalo 10 gy'ogenda okuleeta ogigabe mu bantu okusinga akakadde k'ogenda okagabe muganda wo 10 lw'omuwadde lwanjawulo nnyo n'okusinga emitwalo 2 gy'owadde atakuyinaako luganda tukeeze enkolagana yaffe ne katonda n'abantu abatuli okumpi abantu abatujja mu kyalo tubajjukire nnyo eri omuntu Allah gwe yeesizaako gwe okufuuka sereebu naye temukyakwata amasimu gaabwe eri omuntu katonda gwe yeesizaako gwe okubanga olinako wooli abamujja ne ku tv nga muyitidde ku baana bano abakamera bano nga yajja kusendasenda mpola mpola n'akwogereza paka bw'otuuse ne bwakuba essimu bwoti ogiraba bulabi bwoti n'ojjako n'okasuka eri mujjukire gye muvudde katonda ajja bazzaayo abantu ebiseera ebisinga badde emabega lwakwerabira gye baayita mu Kurani surati Bakara waliwo aya Allah yali ayogera ku bantu abamu ku mulembe gw'Abayisirayiri ogwo omusajja yajja munne mu kyalo n'amuleeta e Kampala tugambe bamuleeta e Kampala ne bakola ono yalabanga eyamuleeta agaggawala nnyo agenda yitawo n'aga nti anyina mujja waffe nze nsigalewo omusajja kyeyakola ng'agenda akwata boosi we ng'amutuga yamutugira mu seefu n'amala omutuga omulamu n'agutwala eri mu nyumba n'agulekeyo Musa teyaliiwo nabbi Moses yali alina gyeyali alaze akomawo bwajja ne bamugamba nti omusajja bali bamuta Biryosi bamugamba nti Biryosi yafudde tetwamuziise tuwadde tulinda ojje tumuziike nga wooli Musa ne bamugamba twagala otubuulire ani yasse Biryosi engeri nabbi Musa gye yali nti ayogera ne Katonda nabbi Musa agenda abuuza Katonda nti Biryosi yafudde naye abantu baagala kumanya yafudde ki Katonda n'abagamba mugende musale ente bagambi basale ente naye Abayisirayiri ne baali bafujjo nga babuuzabuuza ebitajja ne bagamba agambe tusale ente eki Katonda naye n'abawerekera ekyettabu nti bagambi basale ente ya yero ente ya yero baaginoonya ne baginoonya paka bagifuna
yali eyo omusajja ng'agirunda naye nga naye ajagala nnyo n'abagamba bawa ente eno eya yero muyina eddiba bwe mulijjako mujjuzeeko golodi nze mbawe ennyama temutwala yonna eddiba lyange mulireka wano Biryosi yali musajja mugagga ne bagenda baleeta gold ne bamujjuza eddiba ne batwala ente ne batibako ekisambi ne bakikuba omufu we yayimuka olwo omusajja gwe yayamba gwe yajja mu kyalo eyo lyasinga okukaaba nga n'amabugo gwe bagawa tiwe musajja wo nga kibi okufa wallahi omufu we yayimuka bwati yagamba nti mwana wa ssebo wanzitidde ki ze yakuleeta ku kibuga kuno n'aswala mu bantu mujjukire abantu ababajja emabega bayinza okuba balina kyamaanyi kyebakola mu bulamu bwammwe nsaba nga tugase n'ebigambo ebyo amannya nze Sheikh Haruka Mutamusuza Bambuli twala abantu Makka hijja ne umra idhnillahi taala kampuni yange bagiyita Aziyara Travel Agency. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum